okubadde bannaddiini bannabyabufuzi abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka nga bakulembeddwa mu Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abalala bakungaanidde ku kyalo Kawoko mu ggombolola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi okuziika omukadde azaala mukyala wa Katikkiro Charles Peter Mayiga Robina Nnagawa Walakira eyava mu bulamu bw'ensi eno ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno oluvannyuma lw'okumala ekiseera nga tawaanyizibwa obulwadde. Mu bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obusomeddwa omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Hajji Ahmed Rassa, Omuteregga yeebazizza Katonda olw'obulamu obw'ebibala bw'awadde omugenzi Robina Nnagawa Walakira. Omwami Eidadi Walakira, twafunye amawulire ag'okufa kwa mukwano gwo bwe mukuumaganye okumala ekiseera ekiwanvu. Robina Nnagawa Walakira kitalo nnyo. Tusaasidde nnyo bamulekwa, abazzukulu n'ab'eŋŋanda bonna olw'okufiirwa omukulu ono. Mu ngeri ey'enjawulo tukubagizza omukyala Margaret Mayiga wamu ne Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga olw'okuviibwako maama. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe yamuwa awamu n'ebyo byonna bye yasobola okumukozesa. Tusaba Mukama abagumye mu kiseera kino eky'obuyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe yeebazizza abakadde bamuzaalira omukyala olw'okumukuza ng'atuukiridde ekimuwadde amaanyi okuweereza obulungi obwakabaka ne Uganda ey'awamu. Nze okubeera Katikkiro leero osanga tekyandisobose singa omukyala gwe nawasa mu nju mwe namujja teyaliimu bantu. Obuweereza eri Ssaabasajja Kabaka bubaamu ebisoomooza ebiwerako, naye abatulaba basinga kutulabira mu butaala na ku mikolo. Era emirundi siyinza na kugibala muwendo abantu nga bantuukirira naddala nga babaddewo ebizibu ne baŋŋamba nti obuweereza eri Kabaka mbuveeko. Bajja ne bampamba mu 28 ne kkojjange oyo Medad Sseggona ne muzzukulu wa Nnamwama Betty Namboze. Abantu babameka abaŋŋamba nti oweereza by'oweereza ye bw'ogira n'ovaayo tofe. Ebigambo eby'engeri eyo Margaret tabiŋŋambangako. Singa yali mutiitiizi naye ne yeegatta ku maloboozi ag'engeri eyo oba oliawo ddamula sandi mukutte. Omanyi buli lwodde eka omukyala wo n'aggamba ye ebyo by'okola okola byaki? Ogenda okulaba eri bikunyigiriza n'eka toyina mirembe nga weekwasa manyi nnyina obulwadde embirizi zinnuma so nga bigambo bye bakufuukuutiridde awaka. Mu ngeri y'enjawulo Katikkiro alabudde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo obuteesuulira gwa Naggamba nga baweereza wabula balowooze ku biseera by'eggwanga lino eby'omu maaso. Munywerere ku bye mwogera era bye musuubiza abantu. Ebyobufuzi si kazannyo kubanga bikwata ku bulamu bw'abantu era abantu baabalonda nga balina kwe basinzidde kye babasuubira temubayiwanga. Ate gye bakoma okubaagala gye bajja okukoma okubakyawa nga mubayiye temugamba nti saabagamba. Kye mwogera kye mukola era omukulembeze apimirwa ku byakola n'engeri gy'abikolamu. Akulu ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu alopedde Kamalabyonna okusomoozebwa kw'abantu ba Buganda kwe boolekedde olw'obunkenke obusitudde enkundi. Abantu baano nti buli aze asomokamu atiddwa oba afudde mu ngeri etategerekeka. Tewayita bbanga nga tumaze okusumatuka tiyagaasi ne muganda wange ow'Embogo Bishop Kaggwa mwena mumanyi bwe yagenda, mwena mumanyi Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga bwe yagenda n'abalala bangi nnyo. Era tukyogera kati kubanga Katonda yazize ebibye naye era oba oliawo emboozi gye twandibadde tunyumya tine General Katumba amala bw'atyo bw'agenze n'abalala naffe abali wano. Kale nekyo nsaba kituleetere okwefumiitiriza ffe ng'abantu. Kyagulanyi alaze obwennyamivu olw'engeri abaana ba Buganda gye bakozesebwamu ate okulwanyisa bannaabwe naddala abo baliko ensonga z'omuzinzi ze boogerako. Muzze mu kirabo ebiseera bingi nnyo tebabeera bewala abavaayo okutyobola Katikkiro waffe ate ne kibwa ekifaananyi nti bangi abalowooza bwe batyo. Ekintu kye tusinga okutendereza ewaffe Buganda kye kitiibwa era tukiyimba mu luyimba lwaffe olw'eggwanga nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Naffe tukole ki?
so okuuma ekyo ekitiibwa tetuba tetukikuuma ku lwa Katikkiro yekka, tuba tukikuuma ku lwabo abaatusookawo ne ku lwabo abaliddawo nga ffe tuvuddewo. Kale nno ffenna twejjukanye nti bajjajjaffe bye baakituyigiriza nti Nnazaala ekibi akola ki ate eby'omunju tebikola ki. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asabye abavubuka baakalondebwa obutatunuulira myaka gye balina wabula bafe ku kutuusa obuweereza mu bantu ababalonda. Kubanga ng'ebitundu byaffe bigenda bivaamu abantu abakulu nga mukadde waffe ono awummudde, abavubuka mulina okulinnyisa omutindo muzibe emyagaanya n'emiwaato egirekebwa abantu abakulu. Tuleke kwebala bwebazi bungi naye twebale mu buvunaanyizibwa. Ebyalo ebyabeerangako abantu 2 3 ne bakola eby'ensonga bibeerako bitya ffe abaaludde ng'obuloolo nga tuli 10 nga situkola bya nsonga. Kola obeere n'ekidda mu nsawo ky'oteeka mu nsawo muweerere abaana. Uganda eno egenda kwetaaga abaana abasomyeko. Pulezidenti ono bw'anaatuula mu ntebe n'agamba Veronica Kayemba muleeteyo abaana okuva e Bukomansimbi ne tutunula nga mwonna tebalina alina bisaanyizo, kijja kutukola bubi. Reverend Julius Sonko okuva mu kkanisa ya Butenga Church of Uganda bw'abadde abuulira mu kusabira omwoyo gw'omugenzi akuutidde abasigaddewo okukopa enneeyisa y'omugenzi. Bameka abakaabya amaziga nga gw'oboogeredde ebibi n'emukuloga n'emukutemula n'amasimu nga tetugakozesa bulungi ne twogera bubi ebimu egitali miki era emimu egitali mirongoofu gyegirese ettemu mu ggwanga muno, emimu egitali mirongoofu n'obwongo tebubeera bulongoofu, abantu beeyagaliza bokka tebafa ku bannaabo, obulamu bwa bannaabo babufuula bwajjenjeero. Margaret Mayiga mukyala wa Kamalabyonna Charles Peter Mayiga nga yakulembeddemu abaana b'omugenzi Robin Nagawa Walakira yeebaziza mukadde waabwe olw'okubakuza mu mpisa. Atuyigiriza nnyo empisa, teyakoma ku ffe abazzukulu abadde agenda abagonjola babeera nabo, abaagadde nnyo ng'olusolooza bwe bakola by'egyo naye ng'abayigiriza mama bw'abadde. Olw'obulamu bw'atuwadde ne munange ono ne byonna by'atuyisizza ebbanga tetuyinza kutoma okuva mu 62 okutuuka 221 Mukama tatuwadde. Posiano Mukibi, BBS Telefina, Ageesigika. Enju